Musuubira ki? Musuubira abantu abo okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano banedda. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lisiti ya signatures zaffe twaziwa mmwe. Naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijeewa okutandika okukubira abantu okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki basayiningira NUP. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. A few minutes ago, today is Friday afternoon, we got information and they are saying that NUP enough signatures. And they are saying that Museveni and a few others submitted the required signatures. Of course, when I saw their list, they are saying that NUP and many others have not yet met the required signatures. We condemn this in the strongest terms possible because, first of all, as you all know, we are just left with a few days to nominations. We've been asking these people, from the time we submitted these signatures, we've been asking them to give us an update, to tell us whether we have the, because we know that we submitted the required signatures. But well knowing how the Electoral Commission behaves and the criminal regime, we know the games they always want to play. But here is what is even more troublesome. They have just told us that unlike last time where they were working with the signatures, they were calling people to ask them whether actually for NUP. We told you yesterday that DPCs, DSOs, GISOs and others have been intimidating people, asking them why they signed for NUP. They have been telling them, people who signed for NUP, to also sign for Museveni. It has not even been about other political parties, it has been about NUP. They've been calling our people who signed, asking them, intimidating them. But now the Electoral Commission is saying that they were calling those people to confirm whether they signed for us or not. Like we told you, we submitted way beyond the required number of signatures. The law requires only 98 districts, 100 signatures from 98 districts. NUP submitted over 130 districts. And those signatures were over 100 in each of the districts. So we are waiting for information from them. They said they're going to give us a comprehensive report to be able to fill the remaining signatures. But we wanted to address this to tell the nation that this is what is happening. We intimidate people who signed for NUP using DSOs, GISOs. Even yesterday I questioned how those people got information of who signed for NUP. Because this information, we submitted it to the Electoral Commission, not to security forces. But it is now security which is calling people, intimidating them. In some cases, they've been asking our people to give a list of all those who signed for NUP in a particular area, because they have, they look at the list which we submitted to the EC and then go to our supporters asking for this. So that is what is happening. We thought we should update the nation on this. But we are going on with our nomination on Tuesday. We want to put the Electoral Commission on notice because we cannot have submitted all those signatures which are way beyond what is required. And you're telling us on a Friday afternoon, when nominations are on Tuesday, that we did not submit enough signatures. Basone banyabo onako lwalero tuogerera era tuli mu afternoon. Kakati tubadde tubagambe banga lyonna tubadde tulinze Electoral Commission buli kiseera nga tusindika abantu baffe, buli kiseera nga tubakubira nga tubuuza, twagala kumanya kubanga enkola yaabwe nga bweri, mulina okusooka ne muwaayo signatures ne babawa certificate eraga nti emikono gye mwawaayo giri approved, ne balyoka babawa receipt ey'okusasulirako ssente eza nomination fees. Era buli lunaku tubadde tubagamba nti NUP neetegefu okusasula miliyoni 2 ezo ze basaba ba presidential candidates. Era nga twagala zisaba buli lunaku tubadde tubakubirawo abantu ab'akakiiko k'ebyokulonda. Nga twagala batuwe certificate yaffe tugende tusasule nomination fees tusobole okwetegekera okunominatinga next week. Naye kaakati nga bwe mbagambye olunaku olwaleero eddakiika ntono eziyise
bakatutegeeza nti tetuwezeza emikono tetunaweza emikono gyetaagisa okunominatinga President Kyagulanyi Ssentamu Robert. Nga bwe mbagambye leero lunaku lwakutaano nomination yaffe ya lwakubiri. Kakati ne twebuuza bano abantu bali mu kuzanya kazanyo ki? Era ne tulowooza nti bino bireme okubeera mu nkukutu kubanga ffe ebintu byaffe byonna tubikolera mu musana. Ne tusalawo tuyita abamugezi. Okusinziira list gye tulabyeko bagamba ni Museveni y'emikono gyawaddeyo mituufu nnyo. Era ne bagamba nti awezeza districts nyingi. N'abalala babiri bendabyeko nti bokabe abo abakwatagana nabo bulungi nti be balina emikono egyo. Naye okusingira ddala tubagambye olunaku lwajjo tubadde bakubira abantu baffe abasayininga nga batiisatiisa. Kakati akakiiko k'ebyokulonda kategeezezza ndiko kye kakoze kakubidde abo abantu ne kababuuza kituufu wasayininga oba tewasayininga. Kakati omuntu nga badiso bulinaku abakubira bagiso abakubira n'abalala musuubira ki? Musuubira abantu abo okuddamu batya akakiiko k'ebyokulonda bwe kabakubira essimu ne kabagamba kituufu gwe wasayininga wano banedda. Era twagala kubuuza akakiiko k'ebyokulonda listi ya signatures zaffe twaziwa mmwe. Naye kati bagiso ba RDC n'abalala ezo signatures bazijeewa okutandika okukubira abantu okubatiisatiisa n'okubabuuza lwaki basayiningira NUP. So tulowoozezza nti ekyo kikulu nnyo ensi ekitegeere ekigenda mu maaso. Of course mu bumenyi bw'amateeka bwe bali mu kukola n'ebirala already tucommunicating okubeera ku standby. Tugenda kuddayo emikono gyonna gye beetaaga ne beetaaga mikono miliyoni emu NUP esobola ogiweza kubanga tusobola okuweza emikono gyonna egyetaagisa. Obuzibu yembeera gye tubadde tukoleramu ebbanga lino lyonna. So abantu baffe tubatadde ku standby batugambye bagenda tuwa list eraga districts ze tutawezeza era tugireete. Era ku luno namwe twagala mubeere omulabe nga tugiteekayo era tuwulire eki kye batugamba. Kimu babiri ekisooka lulimu alina emikono emeka gye mutaddeyo. Ekyokubiri kino kigendereddwamu ekyokulaba nti tulaba nomination za Tuesday nga omukulu bwe yabadde alangirira. Kakati obudde tebugenda tukwata. Of course nga bwe mbagambye bali mugezaako okutaataaganya NUP. Teri kirala kyonna kubanga bamanyi ani gwe bagezaako okuzooganya mu kalulu kano. Bw'olaba report eyo ogenda kulabawo ebibiina ebirala bakandidate abalala naye sirowooza nti nsonga nkulu n'akamu. Kubanga bwe mbagambye buli lunaku tubadde tubagamba tuli beeteefuteefu okusasula nomination fees nga batugamba mulindeko tusooke tumalirize okuverifyinga emikono. Olunaku lwajjo officer waffe abadde ku electoral commission olunaku lonna ng'alinze report ne bagamba bagenda gituwa leero ku makya. Ne tulinda amakya gonna tebagituwadde. Era kati bakatutegeeza ku ssaawa zino aba NUP emikono gyammwe tegyawera. Nga bwe twabagamba luli emikono gye twateekayo etteeka ligamba nti oleete emikono 100 okuva mu district 98. Twateekayo districts ezisukka mu 130. Ate nga zonna twateekayo emikono egisukira ddala mu 100 kye beetaaga. Kaakati bw'oba ogamba then ekirala nga bwe mbagambye bano aba state ne batandika okukubira abantu bano okubatiisatiisa mu isingiro n'abagambe baakola n'ekirala ne bagenda nga balaba buli omu yenna yasayiningira NUP ne bamugamba asayiningire ne Museveni. Ekyatuwaliriza okudduka ne tugendayo nga tebategete kubanga twali tumanyi baagala kusooka basubmitinge bino bya NRM then bagambe kubanga etteeka terukkiriza nominatinga abantu babiri. Kati bagambe anti bano aba NUP bemufunye already babadde banominatinze bali abalala. So eyo embeera eriwo naye nga bwe mbagambye already teams zaffe ziri ku standby okulaba nga zireeta gino emikono. Tujja kubeerayo tujja kutwala gino emikono emirala gye boogerako ne ku Monday tugenda kuteeka emirala. Olunaku lwonna lwanatusaba emikono tugenda giteekayo kubanga bw'omanyi ne bw'osaba emikono miliyoni 5 nga ginominatinga President Kyagulanyi tusobola ogifuna gyonna. Naye kaakati kino kye bali mukola kya lukujjukujju nagezaako okunafuya NUP. Teri kirala kyonna just bagezaako okunafuya. Kubanga bwe nkugambye bw'olaba ku report yawe bagamba nti Museveni yaleeta mingi nnyo n'okusinga ekyetaagisa. Naye ne bagamba nti NUP ekibiina ky'abantu tekyasobola kweza emikono. Tuze tulaba issa ekyusakyusa DX ate buno babakozesa emikono gyammwe gye mwaleese. Message to the EC. Anda akakiiko k'ebyokulonda vulugo yonna gwe badde bakola mu mulaba.
n'olunaku olwaleero nabye bagambye nti kati campaigns bazije ku 4th October ne bazisembeza 29 September. Bakimanye nti tuli bantu abali serious, tuba tulina okuplaninga. Kakati bakimanyi buli lunaku tubeera tuplaninga. Naye buli lunaku bakyusa ebintu. Ekya bagenda kukeera bagambe nti kati nomination tuzongezaayo oba tuzisembeza. Ebyo byonna vulugo gwe bakola. Naye kisingira ddala okwenyamiza nti byonna bye bakolera ku instructions za state. NRM bwesembeza ebintu byayo ne bagamba nti kati bafunyemu ebyo baagala kukyusa mu nomination dates baina by elections bagala okukola. Byabakama ngavaayo ng'alangirira nti naffe twongezaayo nominations. Simanyi oba mukitegeera. Kubanga bw'olaba ba MPs already bali denominated. Ebyo ne beekubakuba ne bateekawo akakiiko ne basala okuteekawo by elections endala mu byabwe. Byabakama n'avaayo naye n'ayongezaayo nominations. Kakati bwe buzibu bwe tuli mu Uganda nti akakiiko k'ebyokulonda kaali badde keetengeredde katambulira ku ntole za NRM za Mwami Museveni NRM mu byonna bye bakola. Kyovola nakugambye nti bo era abamawulire bakola investigative journalists ne batambula mu ggwanga ne babuuza baani abasayiningira Museveni. Togenda basangayo kubanga last time nalaba storage mwakola nti bifayile ebimu bye batwala byali empty nga teri kirimu. Ne bavaayo ne balimba nti bawezeza simanye emikono milioni 2 n'ebirala bwebityo. Naye kaakati fe kye baagala okukola of course nga bwe mbagambye ekisooka kiba kya kunafuya. Baba baagala kunafuya NUP. Era ogenda balaba propagandist baabwe nga bavaayo bagambe tolaba n'emikono gyali gibalemye okufuna. Fe Museveni ne yakabba n'akola ki? Byabakama yesanga tasobola kasala okubeera wansi wa milioni 3.5. Osobola otyo okugamba nti emikono just bukono 10 kuva mu